Eno ye wiki ey'okubiri ng'abeggwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga bagenda mu maaso n'okukola kakuyege waabwe mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu kakuyege w'okubunyisa enjiri yaabwe abavuganya ab'enjawulo tuzze tubalaba nga basika omugwa n'ab'ebyokwerinda nga kuno kwe kulina okubakyusa mu makubo mwe balina okuyita. Kati okusobola okugonjoola embeera eno ab'akakiiko k'ebyokulonda basisinkanye ba agenti b'abeesimbyewo ko ne poliisi okulaba butya bwe bagenda okumalawo obumulumulu buno. Ba agenti b'abeesimbyewo baloopedde akakiiko ng'ab'ebyokwerinda bwe babalisa akakanja kyokka nga ne poliisi nayo yeekwasa bo obutagoberera mateeka. Electoral Commission ne security balemeddwa okukola omulimu gwabwe ogw'okulaba nga programu zaffe ze twakaanyaako tuzitambulirako bulungi. Naye ng'olutalo lwonna tubadde twesanga nga luleetebwa poliisi eyingira mu bantu abalina emirembe gyabwe. Etteeka erya Public Order Management Act li providing oba liraga nti enkungaana ezikkirizibwa mu mateeka processions mweziri. Naye etteeka kye ligamba nti zibeere regulated. Candidate agenda n'avuga kilometers nga 50 naye nga zonna atambula ne ttiimu y'abantu bazibya amakubo. Bano era beekokodde kyekubiira wa poliisi ng'eteekesa mu nkola amateeka kuba baba NRM tebakwatibwako olwo bo ne bayigganyizibwa. Temulabangako oyo Lutuuma Kisooke ng'avaayo omwogezi wa poliisi ng'abalaga nti bana ba NRM baabo babadde mu procession n'ebirala bwe bityo. You show a footage where the president has been followed by 200 people or 300 people. Teba confusing ekigambo kya processions n'omuntu candidate okugenda n'asanga abantu be nga bayina we bamulindidde ng'ayitawo. Ku ky'okubeetoolooza okubayisa mu makubo g'omu byalo, poliisi egamba ekikola kwewala kalipagano ka bidduka ko n'obubenje obuyinza okuviirako abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Era muze mukiraba mu Iganga n'olunaku lwajjo mu buli district Kamuli n'awalala abapoliisi bajja ne bagamba nti NUP candidate talina campaigning nga municipality, talina campaigning nga mu town, alina okugenda eyo. Bawandikire eggwanga oba abalonzi babagambe zino district oba emiruka gino tegiteekeddwa kukyalibwamu oba kunoonyezebwamu kalulu. Kati bwonna abo oyagala genda Mityana n'oyita Busunju kubo kiri tuba tukuganyaawo. Main era paka oba olina okuva ku main n'odda mu byalo. Kyabamu okukyusa ennaku zaabwe kwe balina okukubira akakuyege mu bifo ebimu akakiiko k'ebyokulonda kagamba balina okusooka okukeebuuzaako. Ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi baali baaluteekawo nga lwa Mwami Museveni kutuula ewaka kwenywera kacaayi nga talina gy'alaga. Naye twagenze okulaba flyers nga zitambula nga zigamba kwolwo lwennyini Mwami Museveni agenda kubeera lira ate ffe lwe twasaba edda. Naye twakizuula nti waliwo bakandisi abamu baatandise okukyusa nga batwandikira bagamba nti tubadde tusaba olunaku lwaleero tutuusemuko tubeere mu kifungo kye. Era Simon Byabakama okumalawo okwemulugunya kuno akangudde ku ddoboozi eriba RDC nabo abeefudde ekizibu okugaana abavuganya okukuba enkuŋŋaana mu bitundu ebibeera birondeddwa. Omukulembeze oyo yenna yeewaddeyo okwesimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani n'ogamba nti tetujja kukkiriza omuntu yenna okujja okuba campaign. Gwe no mu ofiisi okolamu ki? Vaayo genda olunda embaata tulina ekyomanyi. Ono era asabye enjuyi zombi okugoberera amateeka agafuga ebyokulonda okwewala obukuubagano. Batambula mu ngeri emenya amateeka agakwata ku bya trafiki batambulira oluguudo n'osanga nibo balusazeewo. Ate kyaviirawo Nakabenje ndowooza yali guruupu ya Mwami Kyagulanyi baafuna Kabenje mu ngeri eno y'okutambula mu ngeri tagondera mateeka. Bano basanyukidde ensisinkano eno nga kati balinda kulaba oba ebikkiriziganyiziddwako binaateekebwa mu nkola. Bagala kulaba abantu baffe nga babakuba emiggo oba abamu okufiirwa n'obulamu bwabwe. Buli wamu president waffe wabadde abantu baffe babeera ba mirembe kye baagala just kutambula ne candidate waabwe mu ssanyu. Oyinza okusanga nga naffe security lusi tetutuukiridde naye okimanya otya owuliriza munno byakugamba ebimuluma.
akakiiko era katangazizza ku ky'okusonda ensimbi okuva mu bavujjirizi nga bwe kitamenya mateeka. Bakanyiza naffe nti kiri mu mateeka era tugendere ddala tugende mu maaso nga tunoonya ezo ssente ezo nsimbi nga tusonda kuva mu bannansi mu siti. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba wanaabeerawo enkolagana wakati wa poliisi n'abavuganya ku bwa pulezidenti.